Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunuulye eddagala eryo liyitibwa Kalera oba Kaleera. Kaleera oyo mulungi nnyo naddala ku mmwe abalwadde ba sukaali ng'akusumbuwa. Njagala tutunuulye ku ddagala eryo, lijja kuba likuyambako bulungi nnyo. Ng'ekisookera ddala kye njagala kusooka obbabuulira mu batawaanyizi bwa sukaali, bwe bakuteeka ku mpeke ezo, ekyamazima oteekeddwa okubeera nga buli lunaku omira empekeze ezo ezibeera eza sukaali, kijja kuba kikuyambako. Kati eddagala lino oteekeddwa oddikozesa ate eno nga bw'omira n'empekezo. Okola otya? Ofuna Kaleera oyo oba Kaleera, beera ng'ofunako kamu, kasalemu mu makkati, gyamu ensigo ezibeera mu makkati, ensigo ezo zisuule. Ddira kino ekyokungulu kyoze bulungi nnyo. Bw'omala okukyoza kiteeke mu blender, beera ng'oteekamu otuzzi, bikubire mu blender, n'oluvannyuma beera ng'oggyamu juice oyo, musengejje bulungi, omuteeke mu kikopo, yongeramu amazzi akamu, osobola okuteekamu ttampeko y'amazzi era emu. Kati ttampeko eyo toginywa mulundi gumu, nedda, beera nga buli lunaku onywako katundu ka kikopo. Buli lunaku beera ng'onywako katundu ka kikopo. Kaleera oyo mulungi nnyo, bonaaba omunywa n'obeera ng'omunywako buli lunaku gw'omulwadde wa sukaali, kijja kuba kikuyamba, ojja kuba oyambye omubiri gwo. Bw'obeera ng'omira eddagala lyo ate n'obeera ng'onywa ne ku ddagala ng'eryo, liba lijja kukuyambako bulungi nnyo. Sukaali tajja kukuba wansi, ojja kutwala omwaka mulamba nga tofunye bulwadde bwonna. Sukaali takukosezza, kwegamba ng'omubiri gwo gweyagala bulungi nnyo, nga buli weepima sukaali olaba ali wansi wa 10, ali wansi wa 10 ekinene nnyo, ng'atuukanga mu 13 naye nga wakka wansi. N'olwekyo Kaleera oyo mulungi nnyo, ayamba sukaali okubeera mu kipimo ekituufu ky'ateekeddwa okubeera ng'abeeramu singa onaaba okanywako. N'ekintu ekirala nga batera obbagamba mu ddwaliro, tunuulira nnyo gulwinizi gw'olina okusinga okutunuulira. Nakati oyo mulungi nnyo, ebbuga, ejjobyo, doodo, beera ng'otunuulira gulwinizi oyo, ajja kuyambako naye mulungi nnyo. Bamukuteere ku mmere. N'ekirala katunkuma, jjukira buli ku makya g'omulwadde wa sukaali kyandibadde kikulu n'obeera ng'olina okulya ekyenkya. Ekyenkya ekyo basobola okuyiramu eminwe gy'amatooke oba obummonde, kwegaba kufumbira ekyenkya ekyo ekyanguwa, naye birina kubeera bino ebya bulijjo ate nga si misiike. Beera ng'oteekamu katunkuma, buli ku makya beera ng'olya katunkuma. Katunkuma obutulo bunawo bulungi nnyo ku mulwadde wa sukaali. N'olwekyo goberera nnyo ebiragiro by'abasawo babeera bakugambye, naddala ku ddagala eryo ly'obeera omira. Ekirala, amazzi ago makulu nnyo, nago beera ng'oganywa nnyo, kijja kuyambako. N'amazzi gennyini ag'okunywa nago makulu nnyo ku gwe omulwadde wa sukaali. Beera ng'otunuulira ku ddagala eryo, lijja kukuyamba, liyitibwa Kaleera. Njagadde mbeere nga ndibalaga, mubeere nga mulikozesa naddala ku mmwe abalwadde ba sukaali. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.